Ebigambo ebyayogeddwa mubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga nti aliko abakulu beyayogerezeganya nabo omugenzi kati Muhammad Ssegirinya yali omubaka wa Kawempe North ne munne wa Makindye West Alan Ssewanyana okubakkiriza bafulume ekkomera byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri bano gye baafunamu okweyimirirwa oluvannyuma lw'okusaba entakera kyokka ne kutabaweebwa. Mpuuga mu kwongera okutangaza ku bigambo bino agambye nti ye yayogera n'abakulu b'amakomera bakkiriza Ssegirinya afulume asobole okufuna obujjanjabi. Kinajjukirwa nti waliwo ebyayitingana nti Mpuuga ono yakulemberamu okwogerezeganya okulowoozebwa nti kwe kwaviirako ababaka bano okuyimbulwa kyokka n'abisambajja era n'asuubiza abaali babisimbyeko amannyo okubatwala mu kkooti nga n'olupapula lw'amawulire lwa Daily Monitor mweruli. Mathias Mpuuga yasinzira mu kuziika eyali omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya n'ategeeza ng'ono bwe yamusisinkana mu kkomera ng'atendewaliddwa olw'embeera gye yali ayitamu n'amusaba okumuyamba ku ngeri gy'ayinza okufuluma mu kkomera. Kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okuggyako ng'oli lawyer oba ng'oli musawo. N'olwokuba nagenda ng'omukulembeze n'ensaba bampe chance njogereko ne munnange bombi ne Ssewanyana mu ngeri y'enkizo. Ssegirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntendewaliddwa okuba ngenda kufiira wano. Ne mugamba tojja kufa. N'aŋŋamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera. Mpuuga mu bigambo bye agamba nti oluvannyuma lw'okuwulira bino aliko abakulu be yayogera nabo ne bakkiriza ono afulume ekkomera atwalibwe okufuna obujjanjabi. Nga takyasobola kusaba baŋŋambye abakomera baŋŋambye takyayagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki taya. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabi oluddawa ebweru. Ebigambo bino byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri Ssegirinya ne Ssewanyana gye baafulumamu ekkomera oluvannyuma lw'okusaba okweyimirirwa enfunda eziwera kyokka ne kutabaweebwa. Kinajjukirwa nti olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor olwafulumanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 emboozi yali ku mugguukiriro gwalwo yali enyumya engeri ababaka bano gye baafulumamu ekkomera. Eggulire lino lyali liraga nga bwe waaliwo okwogerezeganya okw'omuggundu wakati wa gavumenti n'abaakiikirira ababaka okulaba engeri bano gye bali basobola okufuluma enkomyo. Kyaddirira oludda oluwaabi olwali lukulemberwa omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okujja enta mu kuwakanya okusaba kwa bano okw'okweyimirirwa. Kalondoozi wa Daily Monitor yalaga nti okwogerezeganya kuno kwalimu obukulembeze bwa palamenti obw'oku ntikko wabula ng'akulira oludda oluvuganya yali Mpagi Ssedduge mu kwogerezeganya kuno. Mu kiseera ekyo omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga yali akulira oludda oluvuganya mu palamenti. Mangu ddala ng'eggulire lino lyakafuluma Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka be aba Lukwago and Company Advocates yawandiikira aba Daily Monitor ng'abalanga okumulebula era n'abasaba okwetonda n'okumenyawo bye baali bawandiise nga singa kino kibalema baali bakuliwa ensimbi za kuno obukadde 2. Kuno yawerekerezaako ebigambo ebikakasa nga bw'atamanyi kuteesa kwonna okuyinza okuba nga kwaliwo. Naye ng'eyali mu kkooti wabula nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka benaddewo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okuba bw'abanga gyali erambika ensi emutegeere. Bwe kiba nga eyateesa tugenda muti already carpet tumukubira emizira yerambika enti ze nateesa baveeyo. N'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebyenteeseganya zino yasinzira ku kibanja kye ekya X n'abyesammula era n'alayira bwe baba baafulumirwa nteeseganya ezaayogerwako bo ng'ekibiina tebaabiriimu. Mu ngeri y'okuzibira ensonda enneekusifu eziba zifulumizza amawulire ag'enkizo aba Daily Monitor mu lupapula lwafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 mwe mwafulumira omuko ogwetondera omukulu. Mangu ddala ng'agulabye Mpuuga yagenda butereevu ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter mu ngeri y'okukuba obulatti okwebaza aba Daily Monitor okwetonda. Kati ebigambo Mpuuga bye yayogedde ku nsisinkano gye yalimu ne Ssegirinya yalese bangi abagoberera ensonga zino nga bawuniikiridde. Ne binsobera naye ne njogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabi oluddawa ebweru. NTV bwetuukiridde Mpuuga atangaze ku bakulu be yabadde ayogerako nti be yayogera nabo ne bakkiriza okuyimbula Ssegirinya atwalibwe ebweru ajjanjabwe
agambye nti yabadde ategeeza abakulira ekkomera. Okwogera kwange n'abakulu b'amakomera kwali kwa kujja Seggirinya mu kkomera afune obujjanjabi, era kyali kirina okubeerako okwogera nti omuntu ono mulwadde, waliwo okwegaana n'okulemerako nti mujja mujjanjabira mu kkomera, kyali tekisoboka era nekikolebwa, kubanga mu kwogeraganya okwo ne bakkaanya nti atwalibwe wabweru w'ekkomera ajjanjabibwe. Ekyokuva mu kkomera mu kooti kyali mu kamera. Ekisooka lwe bamaze ennaku ezisukka 118 mu kkomera ekiri mu mumenya ssemateeka. Mpuuga bwe tumubuuzizza ebyabaddewo mu kuziika Seggirinya okukumirwa ennyimbe za mirundi 2, agambye nti kuno kwabadde kuswala eri enjuyi zombi. Ebyaliwo ensi ebiraba byali ku kamera, sobola kukozesa kigambo kimu kyokka nti bya buswavu mu mulembe guno. Sirina kyamaanyi kyenyinza kubyongerako. Buli omu we yali we yaswalira mu ggwanga lye, mu nnono ye, mu ddiini ye. Okwogera bino tumusanze ku kitebe ky'ekibiina ki Justice Forum Jema gy'abadde agenze okusisinkana bano okutema empenda ku ngeri gye bayinza okukolaganira awamu n'ekisinde kye ki Democratic Alliance. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi. Twabagamba nga womanyi nti omufu teyeefiira. Ebigambo Mpuuga bye yayogera byandibanga bimuzaalidde leenya. Otandise olaba kati abantu batandise okutamwatamwa n'amazima. Omufu yabagamba nti omulambo bwe gunaabazimbirira era agenda sigala alwana newankubadde ali mu kufa kwe. Kakati wana amazima gatandise okusowokayo, era ebigambo bino byandibanga musajja wammwe Mathias Mathias Mpuuga bimuzaalidde leenya, kubanga bikyagaziwa ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Twabagamba buli muntu yali emabega w'ekikolwa bijja genda nga bizuuka mpola mpola ggwe mukwano gwange. Ffe tulinze ekijja mu maaso. Kutegeeza oli ku Yugi Updates TV, obale kubanga kuoli ng'otuwuliriza naawe ayagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo okuba ng'otulinkingako. Bw'ota subscribe nga kitegeeza ki? Tugenda kuddamu ku receivinga information yaffe ku monitor yo yonna kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. So subscribinga, likinga, sharinga. Mbaniriza kujja mu comment section mwenna. Baagala nnyo, mweraba.